Nojja kuba mukono standard ya kukozesa ensobi ndaba ba mukono Yo. Yeah? Ngenda ba. Wano because ebifaananyi ndaba kakumirizi waali. Yeah, it's just that if I get a shot I can't.
He is my light, my strength, my song, this cornerstone. Ey'okugamba nti Kato si mukkiriza. Kato amanyi Katonda. Ne waali awo amanyi Katonda. Kubanga akati nze bwe mbeera nga ndi musamize ate abaana benzaala lwaki bo babeera bakatuliki ng'ate nange ndi mukatuliki. Kati Kato bw'aba yasalawo okudda mu ddiini ey'obuwangwa, simanyi oba alina gwe yatta kubanga taliiyo, simanyi oba alina gwe yavuma kubanga taliiyo. Nze nange neenyumiriza okubeera nti ewaffe gye nsibuka lwakubeera nti ndi Muganda aweereza nnyo Buganda, naye ffe tusibuka Bunyolo. Kati waliwo abantu abamu abeyita abachwezi. Kati now you are talking with the true muchwezi. Abasajja bonna bonna be mulaba bagwa, nze nabadde wano ku makya ng'olwo maze communicatinga naye, I communicate with them. Akati ndowooza ebyo bannaddiini babiwulira bayinza n'okungoba mu ddiini yaabwe. Tiha yayogera n'abafu, bafu lwaki boogera naye? Fane naye kye ŋŋamba nti Kato bw'aba yeezuula, bw'oba omwetaaga muganya ha musajja ono tumuzza tutya ewaffe, tomuboola. Kyova olaba nti tulina enzikiriza ez'enjawulo. Eddiini ezimanyiddwa traditionally bakatuliki, basiraamu, bakristaayo, ba Seventh Day, ba Orthodox, naye kaakati waliwo enzikiriza. Oya bwe njiyita enzikiriza eyaba an all round artist, nti buli muntu gwe yandibadde yeegomba okuyigirako oba n'okubeerako naye n'azannyako naye. Tufuna abantu bali n'agamba nti tewakinira embeerako naawe ku stage oba mu firimu ng'oli kyafa, naye buli lw'obeera n'omuntu akusinga obeerako ne by'omuggyako. Kaakati ye eyabadde empagiruwaga nnyo 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 bw'eba emenyese okunoonya empagi gy'osimbawo awo, ate ogenda nga tukula naffe amaanyi gatuggwa. Kati viga eri gye twalina nga tutendeka abantu be twasooka okutendeka yagwawo.
state is ripe for a change, but who will change it? Nga abaliwo abayayanira obukulembeze be basinga okukola ebikolobero. Kati musooke mumbuulire, mwawulirawo nga bagamba nti nalwanidde mu bbaala, nti navumyani, and I've been doing it for over 40 years. Naye ekizibu nti bwe muyingira mmwe mumera ebiwawaatiro, mulowooza nti oba mukiwulibulizi nti muli ba kitalo nnyo, naye ate nga Kafeero yabagamba dda toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza. Twali tulabye Abanene. It's all about humility. Nga buli wooyitira abantu baba bafa okwogerako naawe okukubanga buli we bakulabiramu obwo obutuukirivu. Ne bw'oba ozanye nga ozanya kutta bantu oba kukola ki, bamanya nti aba azanya buzanyi. Naye waliwo omuntu azanya ekintu ng'era ddala kyali. Kati abantu nga Andrew Benon Kibuuka, Abbe Mukiibi oyo, ba John Sega waabo abazanya ebintu eby'obukambwe ebikola ki ebitema ebikola ki, naye bwe bulamu bwabwe. Kati ye generation eri eyaffe. Naye oli ayinza okugamba kino kati kyekimpa amaanyi nina kweyisa bwe nti, nga ne bwoba oyita mu banne bagasaba tusaba kubuuzaako temumanyira mwamwa. Kakati olw'okubeera nti nno tetulina humility eyo mu baana bano abajja, kijja kubabeerera kizibu nnyo nnyini ddala okutambulira mu bigere bya Kato Lubwama. Kubanga bwe nkugambye tosobola kufuuka Kato Lubwama. Abasajja ab'edda bangi bassaabwe abo bakyeswa, Jack Sekajuga bazanyanga gundi ezo ez'oku radio ne ku TV, but they are miles behind Kato Lubwama, ate nga bali be bajjajjaffe. Because he has been one of a kind. And if during his lifetime you never picked a leaf from him, you never shared something with him, you may end up reaping nothing. Because he has never been a selfish person. And with him it is Uncle Kato Lubwama, nsaba kujja kuzanya, I want to come and perform with you. Hey, come. I need a moment with you. He will be there. Now, if you don't take that opportunity to share with the people like Kato Lubwama, now that he is gone, maybe you will go to his grave and say, Kato Lubwama, vaayo, ojja otubuulire wakikolanga otya. And I can assure you, simanyi yo artist, ate bonna mbalabye, agenda kutuukako Kato Lubwama kyatuuseeko. 7 days, full house. We used to have this here. We are performing a play and we get full houses for a full week. And he's doing it when he's laying in state. Not anybody will get that. Not anybody can get it. So it means that losing such a gem is a great loss. Not only to us, the still surviving artists, but to the coming generation, to his family, and the nation at large. And you know, it's funny that when the Right Honorable Deputy Speaker was talking about him, he was a weapon in Parliament. He was the only one who could humble other parliamentarians who were misbehaving. So, whether he contributed or not, within their community, he was a strong treasure for them. So, like I've said, very rare. And it comes once. Is it a blue moon? He may never come back, because the person of Paulo Kato Lubwama is gone. Maybe his spirit will loom around as they do, but being him, forget. I mean,
those are double standards, my friend. I could swear that all people have ever, actually they don't go for witchcraft, they go to pray. How many faiths do we have? Catholics, Protestants, Muslims, Orthodox, Seventh Day, born again, and the traditional religion. Ndi kankiddemu mu Luganda, eddiini y'ekinnansi, enzikiriza y'ekinnansi ntongole even in the constitution. Kati lwaki aboolebwa? Okay, yabatizibwa. Akati bwe mba mwamubatiza, bwe mba mugendedde ku bye boogera oba abamawulire bye boogera, lwaki temugenda ne munoonya endiga yammwe? Oyinza okuba ng'olina millions 5 ogambye Catholic Church ez'Abakatuliki, kati endiga emu n'ebula, togyetaaga? Kankubulire, Joseph Mayanja, that is Chameleon, bwe yayingira obusiraamu, ekereziya yatabuka n'egenda n'emunonayo. Yali yeetumye Gaddafi, ekereziya yamunonayo mu busiraamu. Kati lwaki ono bwe baba bagamba nti nno endiga yaffe ebuze? Kubanga oli gundi the shepherd aleka endiga 99 n'agenda anoonya eri emugenzeeko. Kubanga bw'ataginoonya n'agamba eyo beegende egende nina nnyingi, zijja genda emu kwemu. I don't buy that. Actually, omuntu bw'aba tagenda mu church, waliwo ekintu kimu kye neebaza Pulezidenti Museveni. During COVID, yabagamba mujjukire buli wamu Katonda abaawo, tusomere ewuwo. Abantu batulanga ku TVs ne tusoma. Kati mwaba tabeera mu maka ge mumanyi mutya oba asoma. Gundi Honorable Nsereko yatugambye yabeetikka n'abatwala e Vatican. KATO n'avunnama ne yeegayirira n'agamba nze ndi mwana wa Ssaabakristu, nze Pawulo. Ate jjukira erinnya lye talyeggyeko, ate bamu excommunicating, ate erinnya balimulekedde. Does it make sense? To me it doesn't. Wabeerawo ekiseera wootuuka n'ogamba nti naye eno gye ndi yeewatuufu, njogerera wano. Nze lwakubeera muganda nsibuka Bunyolo, nze obujjajja bwange mmanyi gye buli. Ate kibeera kizibu nnyo okuŋŋamba nti suulawo obujjajja bwo kubanga bajja kuyita musamize. Actually nze ndi musabi nnyo, ndi musamize nze awedde emirimu. Ate nga Vanguard o giyite enkuluze y'olulimi Oluganda n'obuwangwa bwabo, ebikwatagana n'eddiini y'Abaganda byonna mbimanyi bulungi. Kati mulaba wano kugundiza mwezi no kamera za mwezi, waliwo ebimu bakama bamwe bajja bigamba oyo sitaani mu jemu, tulinawo yabalokole. Kubanga omuntu abeerako omuzimu gw'abajjajjaabe, wabeerawo Lubaale, wabeerawo amayembe, wabeerawo emisambwa. Ate bino bye bimu ku bintu bye tuzannya. Abaana bano bonna gye mwasomera ku masomero, you did practice that in music and dance and drama, folk songs. Ne muyimba Lubaale w'abaana golokoko ntwale wantwala, naye ne Bakatuliki bibeerayo, ne Bakristaayo bibeerayo mu nnyimba ez'ekinnansi ezisamira. Lastly, what's your message to the blossoming artists, actors out there? Humility. You can only be exalted if you remain humble and always yearn for knowledge, because you know nothing and you are in a generation or a period where you are the I know more when actually you don't know anything. N'olwekyo mwetowaze, mubeere bakkakkamu, muyige okuyigira ku balala. Obuwombeefu tebulina kye bikuggyako. You know, I'm the kind of guy who will say, oh, sorry Bridget, when you have stepped on my shoe. Never know. N'omulinnyako bw'oti bw'atakuwafujjira malusu. Mubeere bakkakkamu baana.
kubanga gwe byozanya abantu bebakulaba ne bakwagala ne beesunga okukulabako bagenda okukutuukako ng'oli nsolo nkambwe. You see what I mean? Nga bakukyawa baba tebakyayagala kumanya. Nze nazze wano kunyumya mboozi zange endala kati buli wamawulire ajja wano babanjagaza ki? Temufaayo ebisigadde mujja biwulira mu National Theatre. Abalonzi bamuteeka nnyo ku stress, bamusaba kino nekirina kiri ate ne bamala ne bamudisappointing. Mube amazima buli muntu yenna mwabampuliriza wonna mwabandaba buli eyaliddemu katolo bwamu olukwe naawe bajja naawe kibajja okuyisa naawe badde boogera wano abamu bwe mbadde nkebera nnyo emitima gyammwe oluusi namwawukana n'ebyo ebyolekebwa mu mitima gyammwe. Kakati ceasefire Uganda at 60 yakwebaza Jenosale ate n'omubaka ono gwatumye nti oluvannyuma nga bagenzeeyo Jenosale yabasindikira tulabe mbawulirize tulabe butya basobola okuyambya omama Prime Minister enteekateeka y'abakulu bano era n'omuzannyo guno era tugenda mu maaso era bajja kufuna gavumenti ejja kubawa obuyambi maama. Enjawukana eri musuuza z'abadde ayogerako gavumenti ekoze ebintu bingi mu indasitule naye tiwali asobola kukolera abantu nga mwawukana mwekuba enkokola. Sente zemufunye mu microfinance zisoba mu 220,000 naye kino ekibiina kyakajja enkya nga mutonda w'akabiina akalala baliga bano tubonyeebonye nammwe naye kakati tusaba mwegatte mufune ebintu ebinene naye bwe mubeera nga buli muntu asaka kake ono yakavaawo abalaga bakeera nzaawe sibamanyi abafiifi twasookawo bali baana bato temugenda kufuna mu gavumenti. So n'olwekyo eri musuuzi ono byayogedde mubitwale nga nsonga nkulu nnyo. Bwemuba musazeewo okulonda ababakulembera mubakiririzeemu mubawe ebirowoozo byammwe mubereke ebbali mubayambeko mubawe amagezi mulabe gye banaabatuusa. Bino byonna byemulaba wano National Theatre wano nze guno gwe mundi gwabusoose okujjawo wano. Yes gwe gusoose naye nebisemba wogira nnyo mubimanyi ngezaako naloota n'okubakola mu ssatu eyawamu era ne munvunvubika era abaazitwala batono. Kati mbasaba gavumenti eribedde ndowooza maama Prime Minister ajja kwogera ebintu ebisingakaawa eyagala nnyo okuyamba era omuntu yayogedde nti musooke muteeke eddagala malolefu mutufeeko. Njakulowooza nti oyo abadde n'obulumi obw'amaanyi nnyo eri omugenzi waffe ono yeerabira ebituufu ebisobola okuyamba music industry naye nga tulwana nnyo era gavumenti weeri era maama Prime Minister azze. So kantwale omukisa guno n'ebigambo byange ebyo byenjogedde olwange bigambo ebyo byange kubanga nenkyasobola okubiddamu. Njakutwala omukisa guno okuyita maama Prime Minister ajje atusaasire ate oluvannyuma abafamire Katuyite Right Honorable Prime Minister ateekeko ekimuli ng'awerekeddwako Honorable Minister of Microfinance my Honorable Kasolo. Engalo tukwebaza nnyo Right Honorable nedda mukama watusaba eddakiika emu famire eyogere okusiima engawoole eddakiika emu biri bwe zityo tweyanzizakkiriza Mama Anne ne famire n'abaana bonna bali nnyo weebalire ddala ne famire ya Kato Conrad please. Good afternoon everyone. The Right Honorable Prime Minister atambula ne muzeeyi wano ye Julius Dumba era ye Noise Media badde akola bu video bwa muzeeyi bonna. Ono ye singa wange Nabaggala adda ku muzeeyi. Ono ye Kodi bamutinda Lubwama, our second last born. This is Chloe Naiga, Sarah. This is Mwambazi Collins.
And then this is my beautiful sister, Bidugu. Sorry, Brenda LUBWAMA. We shared the Bidugu role some time back. Sorry about that. Theatre, we celebrate the extraordinary life and legacy of our beloved father, Honorable KATO LUBWAMA. It is an honor to stand before you, not as just his son, but as a fellow creative, whose path were illuminated by his unwavering passion and mentorship. Our father loved his art, and art will forever love him. These words resonate deep within us, for our father's love for the arts was boundless. He poured his art and his soul into every production, every script, and every performance. His dedication and unwavering commitment inspired us all to be so strong, to carry on with moments which are difficult. Today, we would like to express our deep gratitude to the incredible individuals who walked this artistic journey and parliamentary journey with my father. We would like to thank the President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. We would like to thank General Salim Saleh, Alhaji Nsiriko Muhammad Tata. Webalire ddala kulaga muzeeyi nti omukwano omungi nnyo. I can't speak a lot because I'll break. We would like to thank the Right Honorable Prime Minister as well. We would like to thank the Right Honorable Speaker and Deputy Speaker, members of the 10th and 11th Parliament, Pastor Bujingo, Mr. Frank Gashumba, Omwami Abi Muchiri Habibi, we got you now Habibi, Besti John Segawa, Omumbeja Mariam Dagiri, tugenda fuuka balungu bumama, teweeraliikirira. Omukulu Misa Semakula, okoze ebintu by'amaanyi nnyo, oli mukulu waffe. I know you are in the States hurting, but keep calm, my brother. Haruna Mubiru, members, Mr. J.W. Katende namulabyeko, sebo mukama wange, Honorable abadde akwogerako nnyo ssebo. Weebalire ddala mwagala ebbanga lyonna n'obbanga omwamagezi. Twagala okwebaza ne Alex Mukulu, members of the Black Pulse, Africa Talent, Bakayimbira Drama Actors, Diamonds Nsimbo, TAU, Uganda Musicians Federations, Solidar, Diamonds Productions, The Dinosaurs, CBS FM, Stabu and Natoro, for all the dedication and unwavering support played on an instrumental role in bringing his creative visions to life. We are forever indebted to you for your contributions and for being part of our artistic family. To the companies that you worked with, members of MultiChoice Uganda, thank you for standing with Honorable since way back when they had just started CBS, MTN, Lemonade, Airtel, EBL, Nile Breweries, Centenary Bank, Scanad, Uganda Police, East African Community, Parliament of Uganda, Sauna, Law Development Center, and all those. And BSika. Much. And Mama, Honorable yali yayimba oluyimba nga baluyita Mama Ana gumira kunze munnange. Katulina gumira kuffe mama. Tukusaba busabye ogumire kuffe, tugenda beera naawe. Tugenda beera naawe, tugenda kugunya mu buli kimu. Thank you, and may my father's artistic liberty and legacy forever live on. Thank you very much. I think our talk is different now, so I'll just give a very short dedication. Where there is death, where there is life, there is death. It is a constant. Ashes to ashes, dust to dust, spirit to spirit. As we are all born, we acknowledge that we come from and we return to ashes. And just as the ashes return to the earth, nourishing the soil from which new life springs forth,
his spirit too will find a place in the collective consciousness, forever woven into the tapestry of memories and experiences we've shared with him. His spirit will stay with us. Let us find solace in the knowledge that his spirit, his essence, continues to live on, untethered to the limitations of the physical body. Let us find comfort in the knowledge that he has returned to his divine source, and let us remember that his spirit lives on within us, fueling our actions and shaping our futures. Through the memories we hold and share and the lessons that we'll carry forward, his spirit will continue to thrive and will forever be intertwined with us. Thank you for your time. Right Honourable Speaker, Right Honourable. Good evening, everyone. I thank you for every single person that is here to come and celebrate my dad. He was a very honest and good, kind man, and I'm very happy that he lived out his life as good as he could. I wanted him to just stay a little bit longer when I finished my primary, but God had different plans. For I know Angel Raphael will come and heal our family souls. I also know that Angel Michael will come and protect our family from any harm that may come our way. And may everything be peace, especially my dad's soul. For I know the Lord shall help us. And I also want to continue out his legacy throughout our family generations. I want his legacy to live throughout generation after generation after generation after generation. It shall never end until the end of time. Not until one judgment day comes, the legacy shall still be living. Thank you very much for your time. Engalo za kodi Julius Honourable Kato yakutukira mu ngalo z'ono. Please. Right Honourable Speaker. Skip my mind. Nsanyusa okulaba Right Honourable Prime Minister. Ebyange si bingi. Ekisooka kuubwa ffe nga bwe tubadde tumuyita tubadde tutambulira ku principle emu. Tubadde tutambulira ku principle eya definitely I'm not here to suffer, I'm here to enjoy life. Fena era n'abantu abalala eyo abazze bamulaba ye obulamu bwe abadde abulivinga to the fullest. Oba alina ssente oba talina, twava wano ne tugenda ettaka Honourable Siso yakimanyi ne Haji Nsereko batulina miliyoni 5 zokka naye twavaayo bingi. Mbebaza mwena naddala Alhaji Spring kwebaza na buli omu yenna. Nsaba ng'era kodi bwagambye kuba kyekirooto kyakuubwa legasi ye kugenda mu maaso naddala eggwanga lino okubeera ne one stop center nga bw'olaba America bw'erina Hollywood, Uganda efune film city. Era yali ayagala nnyo gituluma maama we Naalongo because twali tugezaako nnyo efforts zonna ne zigaana. Uncle John onootusonyiwa twagezaako wadde Honourable yagezangako nnyo okubyekolera kino kyamuyinza kyali kinene because ayagala kukolera industry.
mulabanga omuntu omutono naye minisita w'eggwanga ali wano. Amazima kikulu nnyo. Kati LUBWAMA bw'abadde agamba tugenda Masaka obadde tomusanga Luweero era obadde omusanga Masaka. So amazima mu mirimu gyaffe sijja na buyimbi gyokka gyonna kikulu nnyo. So bannayuganda bannange tuyigire ebintu bingi ku KATO LUBWAMA yensonga yadde abadde takyali memba wa palamenti olabye ababaka ababadde wano abapya n'abakadde nekisitula ne prime minister w'eggwanga nze sijjangako wano in my life n'ebibadde biri wano sibimanyi naye ndabye nga twetaaga okubaako omulimu gwe tukola nga gavumenti naddala ku national theatre. Muzeeyi waffe ali bulungi nnyo yadde nga abasawo tebannamukkiriza kutambula ali mu mbeera nnungi. It was not his wish yasibye ebimu ku byo but abafamile baagula byatemwagala kulya buli naagula but then what so kyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsooka okwebaza eggwanga lyonna mwebale tubeererawo mwebale tusabira mwebale obuyambi buli omu ab'ebibiina ebyenjawulo NUP DP FDC NRM mwebale nnyo mwebalire ddala. No, he didn't really like it. Yali tabyagala nnyo ate kati obumanyi wa amateeka not bukiramu naye omuntu ekintu kyaddingana ng'ayogera kiba important ne tukiwa ekitiibwa tolaba. Yeah, thank you. Tumusule wano tusule ekyokulyawo ekiri ne tukungubage ate enkya tulusimbule insha Allah tugende enkozi. Mbakubiriza okuvuga obulungi okweyisa obulungi okulagana obulungi. Bw'osanga omuntu mubuuze gwani mubuuzeeko tomanya ayinza okuba alina message ey'amaanyi gy'ayagala okuwa.